nakolako ku Radio 1 akaboozi ku bbiri nga nkyali nga producer. But era ekyanzijayo bantu butassa kitiibwa mirimu gy'abantu. Twalina trip egenda e London nga tugenda okuzanya omuzanyo baguyita Pereketya. It was a popular play. Kabaka yali agenda kukola tuwe London eyo mu Royal Theatre nga tugenda muzanyira omuzanyo ogwo. Ngaba Free Talent? No, it was All Stars. Twali twegase ne bamulindwa abaani bonna. CBS yali akuteekeramu ogundi. Kati bwe ngenda okusaba omukulu MD n'angamba ambu sisobola kutambula. Olw'okuba okola ku radio? Olw'okuba nkola ku radio. Mbusa mugambye ebiki. Ne mugamba okay fine. Bwe nafuluma mu mulyango akawungeezi siddangayo n'enkya ya leero. Era saamusiibula nze nagenda kukola byange. Kitegeera nti kati guweerezanga ani nga oli mpakasi. Wotyo n'okivaako ekyo. Kati ebyokukola n'embyesonyiwa. Ko waliwo weevu yatuuka ng'omuntu okubeera mu Free Talent olina okubeera ng'oli attached ku radio station emu oba ne weevu ya TV ekyajjira. Si nti olina okubeera baakikola bukozi olw'okuba mukama waayo yali akolayo. Buli omu nayagala akole ku radio. Abantu abadduka ne bava mu theatre ne bagenda mu TV abasinga, they have low talent. Talent. They have low what? Talent. Of course. A very good actor, actress. Ne wezinyazinya noyogera ku banno. Nenkira n'oyambala olugoye nodda. Ne luli. Artist omulungi ali talented. Waliwo n'abali mu class yo mu time yo mu biseera byo. Ngasobola okukeera ku makya n'akuba essuuti bulungi n'atuula ku TV. Ekigambo ne kitambula. Mu myaka gyange nga presenting nga kibanga bamulese nga opinion oba presenter. Nga presenter. They should quit. You are all over the place. Buli ka interview buli kiguddeyo bakibuuza gwe. Oh come on. Go home and create something. Tukumane omwezi nga tetukulabako. Uzungula gawa. Creation is a quiet place, and sitting there and doing nothing is creating. Oli act oli mu kibugo. Oli mu kibugo maya bumaya. Chokanga creating nga kikwetagisa ofuna ekifo ngo kikakkanye. That's why we have not created anything. Go look at the place they do. Lujja. Bwe wamwanga waliwo ekikyamu kyenjogedde ku ekyo. I beg to apologize and say awo nasobezaamu. Naye nga bwe kiba nga tewali kikyamu, then I don't apologize for it. Ku byonna by'oyogera submissions nga No, I don't. I point blank I tell you. I tell you that you are too bulky for a stage. Yes. Point blank, you're too bulky. You're too heavy to go on stage. Work out. Naye omuntu anaakola ne Uncle John Segawa weetaaga kujjanga biki by'otadde mu forefront kwegamba ng'obimanyi nti bino byo birina okubeera at hand bwe naaba wakola naye. Yoteekeddwa okubeera ne talent. Because talent ebikka biri ebirala byonna by'olina. Because for me I love talent. I just watch talent and I'm excited about it. Talent. Yes, and I fall in love there and then. I fall in love with Shamim Mayanja. Because I not talent. I fall in love with Obed. Talent. Lwakuba baana bange babagezaako bonoona ne batwala mu bikomedi ebyekisirusiru. Kitegeera. The Golden Calabash. Yes. Tuliwonga ennaku z'omwezi 23, 24, 25 n'abirimukaaga. That is Boxing Day. Tutandika n'emitwalo 10 ku lw'omukaaga nga 23. Then tumaliza n'emitwalo 5 mu nnaku eziba zisigadde ezo eza Ssekukkulu. Njagala onneebalize omukyala Mariam Ndagire twabadde naye n'agamba omuzannyo okwegamba nga ekintu akirimu nnyo. Mumbejja ayongeremu amaanyi okulanga omuzannyo guno kubanga bye tukola biragire. Waliwo munnaffe yatulagira obikola bamuyita Paulo Katolubwamu. Tetumanyi lwaki Mukama yamugamba ayogere bw'atyo ate n'amutwalirawo. Kakati ffe abakyaliwo katusitule theatre nga tuyigiriza abaana baffe abagenda ogiddamu emirimu gye twakolanga n'obulungi obwagirimu.
That's why we go and pick up the theatre classics. Era njagala okutwala nkubo mulanga buli mu nakatemba yenna buli muwandiisi wa muzannyo nga 23 ku Saturday eyo werekereze byonna byokola ojje mu National Theatre otuule bw'onootuula njagala oveemu n'ebintu bibiri ekimu kisooka ti njagala mbakwasa omuzannyo gwange bagunziriremu oyagala ogubakwase no oyo aze director atukwasa okusinziira ku kyalabye kye tukoze ku stage alondeyo ku mizannyo gye emikadde gy'alina atukwaseko gumu ndi mu kaweefube ow'okuzza emizannyo egyo emikadde gye twakola abantu baleero abaana baleero baliwo bagirabeko. John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebita. Subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa akyali chifu mukwawa. Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 2024 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betuyize ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 770222922 oba plus munya 377288982 eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Eranetegekewa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato, omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Zerujja omulungi atulaba olunaku olwaleero tukyaliddeko omwami Uncle John Segawa asaidiza wano e Rubaga. Of course bwe mutulaba n'omukulu ono
oba osuubira emboozi etambulira ku firimu, oba osuubira emboozi etambulira mu theatre, then awo tulinawo entertainment okutwaliza ewamu, kuba omwami gwe tuli naye mpagi y'amaanyi nnyo eri abayiiya okutwaliza ewamu. So mu nsinkano yaffe for the first time tuli ba mukisa nti mu nteekateeka ye ey'omuzannyo gwe ogwa the Golden Calabash ekimala ebita embuga. Yes, so tufunye omukisa okuba nti tugenda kumanya byonna bya packages mu muzannyo guno okugenda okubeera nga gubeerawo mu festive season. Omanya olugero olugwayo oluliwa the Golden Calabash ekimala ebita bagamba amaanyi ameemanyi gamala ebita embuga lwe lugero abo tutandikira tugenda kuba tumanya n'ebisinga ku ebyo. Baba bagamba buli ekiyita mu ngero tekitera kuba kya bulijjo. Naye nungi engeri atu waffe gyadiringa ennyo mu literature, ebikuusika ebibeera mu biwandiiko bingi kyekituufu kya literature. That's the beauty of it. Packaging. Yes. Okay. So Uncle John Segawa, tusanyusa okulabako. Nange nsanyusa obalabako e Lubaga. Ffe tuba tukola tusolo. Kituufu. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Tusanyusa okusanga. Amiina, nange nsanyusa obbasanga. Obulamu bulungi? Obulamu tubaddeyo. Si bulungi naye tubeerawo. Embeera gye tulimu tetwagala kugamba nti obulamu bulungi. Twagala kugamba nti obulamu weewaawo. Alhamdulillah. Kyekituufu ekyo. Webale kulabika bulungi. Sala za si bya kamera mbabuulira kyendaba wano musajja ayimiridde. Mwebale kunsabira. Omanyi ku mulembe guno ndowooza omusajja kirungi n'okukreditinga musajja mu. Naye tugamba ettendo n'ekitiibwa tuliddize Mukama Katonda. Atuwa obulamu n'atuwa ebyo bitusobozesa okubeera kikye tuli. It's very important. Ffe baani, who are you to be who you are? So ettendo tuliddiza Mukama Katonda. Lubaga mwebale mufaananya weemuti. Mwebale mukuuma, mwebale musitula, bana ekifo kino kirabika bulungi. Mwebale kusiima, lugendo luwanvu nnyo. Naye nga bulijjo bwengezaako okunyonyola abantu nti mulimu gwonna gw'okola ofubanga nnyo okubeera ekyokulabirako mu buzibu bwonna obugulimu. Ofubanga nnyo okubeera ekyokulabirako, ofubanga nnyo ogwagala n'ogulwanirira. Kati ffe kye twasigaza tugwagala tugulwanirira gusobole okuyimirirawo, kubanga bwe tutagulwanira guyimirirawo ojja kwesanga nga tetulina constituency gye tukiikirira mu bulamu bw'ensi eno, nga babuuza nti lujja tukumanyi gwe ngaani, tuteekeddwa okukumanyira abantu. Naye bw'otuuka, and it's a process by the way, process ya kukula, nti ebiseera ebisinga bwe tubanga tuva mu buto tutandika okugenda mu masomero tuba n'ebintu bingi bye twegomba, njagala mbeere kino, njagala mbeere kino. Ebiruubirirwa. Bw'olaba looya mu firimu nga yambadde suuti nnungi n'ogamba bambeere looya. Ate then bw'olaba dokita ate n'ogamba kati njagala kubeera dokita. Ate n'olaba Brad Pitt n'ogamba bambeere firimu star. Kwegamba n'otandika okubutaabutana n'embeera y'ensi, then n'ogenda nga weezuula mpola mpola kusinziira ku bisaanyizo byo ne talent Mukama gye yakuwa. Kati bw'oggumira awantu kati n'otandika okulwana kibeera, kubanga at the end of the day kye bagenda okuyita. Era ne bw'obanga ovuddewo kyekigenda okusigala nga kikyakuumya erinnya lyo. The legacy. Thank you so much. Okay, so ndowooza tutandikire ddala ku linnya Uncle Segawa. Eriyo abatandika nalyo, eriyo abalisanzeewo, eriyo abaliwulira obuwulizi nga n'omuntu yennyini tebanna affiliatinga naye kifaananyi kye. Nga lizitowa nnyo. Muki? Ne bw'oba olyogera bwogezi nga nkumenyera ebiti by'abantu abo wammanga byensoose nabo nga oli tannaliwulira na buwulizi, awulira nti omuntu waaba alyogera aliggumiza, alyongerezaako ebintu binene. For starters, erinnya Uncle Segawa.
Linnya libadde linnya twebaza Mukama kubanga erinnya bwe liri ly'amaanyi naye nga tuvudde wala because kati tugenda next year tugenda celebrating nali njogerako ne ba abaawo nga mbajukiza nti tulina okucelebrating emyaka 30 because Afri Talent yatandika mu 1994 2024 is going to be 30 years, yeah. Yes. Kati bwe twatandika ne tuyingira kye bayita showbiz business ey'okutunda ebisanyusa bw'oyingira showbiz business etunda ebisanyusa erinnya lyo lyangu ogenda mangu kubanga bitambulira na mpewo TV, radio, mpapula z'amawulire kye bayita media we balinga. Kakati awe muva erinnya okubeera nga litambula ne balimanya. Bwe tubeera nga tuli eyo bato myaka gyaffe egy'ekivubuka tumanya maanyi gaalyo. Era ebiseera ebisinga tuba tulisaagiramu era twalisaagirangamu nnyo. Naye ng'ensi eno bweri ensi of second chances. Ensi etuwadde so many second chances. Okusobola okugusa kye tuli olwaleero nti tetujja kubeera wano tubeerenga bano babayita ba motivational speakers itandika okwewaana nze nali bwenti olutalo terubadde lwangu tutobye n'erinnya tukoze ebikolobero n'erinnya eryo ate ffe kennyini ne tufuba okukyusa tulisitule tulize ku mutindo y'ensonga lwaki leero osobola okugamba nti bw'oyogera bw'oti kiba kitegeeza bwe kiti kubanga tuyise mu kye bayita mu tanuulu okusobola okugguka wano we tuli naye ensonga enkulu yakulemerako ku nsonga ya art na theatre kwegamba n'abantu ne bamanyi nti ono ku nsonga bweti akola atya mugumu abantu balina okumanya w'oyimiridde ng'omuntu ate bw'obeera si kugamba nti abakyala kubayisaamu maaso naye bwe buwangwa bwaffe mwe tuli ate bw'obeera ng'oli musajja kikukakatako nnyo okulwanirira space yo ng'omusajja omusajja njasabiggu bamanye nti oyimirirawo ku kino oba oyimirirawo ku kiri omusajja ayimirirawo ku nsonga ye musajja ow'ensa ekyo ekikufuula omusajja oyo gwe basongamu ne bagamba oyo Uncle John oyo we yenyiga mu nsonga eno kigenda bba kiti ate n'ekirala Mukama yampa omukisa nti omanyi ekigambo kye bayita somebody who is lovable ayagalwa kakati bw'obeera ng'oli lovable waliwo faults ze bakusonyiwamu bakulekerayo kati mbeera muwala wange mubuuza many times kubanga ye muntu asobola okubuulira ekituufu nga buzibu ki bwe nnina ng'omuntu agamba mbu dadde yogera nnyo amazima and many people tebaagala mazima yes nekikufuula ate omuzibu you get that point yes nti kati mbeera ningamba nti ate bwe sikyogereko who else will do it because nze kyenakugambye ekiri nti ninamu kali kebandekeramu oli lovable oyo John bw'atyo oyo bw'atyo ye bwaffe kagamba naye ng'okiyisizaawo nga kiyamba omuntu nga kiyamba omuntu naye ng'okiyisizaawo in the style of John Segawa yes it is hard and biting and hitting but then somebody waddayo n'agamba oyo John bw'atyo but at the end of the day it passes yes so ndyawo kukaguwa kentengerirako kyova olaba waliwo ebimu nga nkiraba neŋŋamba that's not worth my comment ekyo sijja kiddamu newabeerawo ekiddamu nga njagala okiddamu naye nga saagala kiddamu naye ate ngambe nti no comment because even no comment is a comment yes so that people know nti yakitegedde naye olw'obugwagwa obukirimu
the stupidity embedded in it. Yes, I will not comment on it. But you say no comment. So, Olino Mulaganti, come on. If you could edit this to suit your mind, it's better. Or if you want me to comment, then it will be bad and terrible. You get the point. Then there is a time when I say, this comment deserves my attention. No vayo no chogeranga Katinga recently. Omukyala wa minister ndozi ali minister bamugoba bamufubutura bamucha open disar open. Yes. That woman is known for peddling diversions. Kati tuba tukyali ku kya human rights parliament ekyateesa human rights omukyala n'aleeta nti omwenge batandika okunywa ku ssaawa nnya kugamba ebibuuzo ebyekito kati abo abantu bwe batyo tetubasaagirako oba olina okuvaayo tumulumba nga bwe tumulabye awatali mbeera era n'ebiseera ebimu tusobola kitukakatako mu communication okukozesa ebigambo ebiri vulgar okujjayo okutuusa message y'omuntu, because when a land person decides to be stupid, for you to correct him or her, you go that way, you become stupid also. Yes, because abachimanyi nti yes, he was kati nawe kumuddamu ina kwesiriwaza. That is another touch of Uncle Segawa. Ngenda kutuusa mu maaso kaawo kuba nyina byenjagala okooneko kimu bibiri. Nga twongera okutunuulira erinnya lyo lino ne byonna by'okoze okulaba ng'olizimba. Somehow nga tutunuulira theatre towulirako nga obeera ng'eyeeyawulamukko ku bangi nga bayinza n'okutuuka ku project emu ne bakulekayo olwakyoli. Kituufu ezo nze nakisalawo wakyuzinga ekyo nakyuzinga ekyo lwa nsonga nti abantu baffe bali slow. Slow how? Bali slow to react n'embeera y'ensinga bw'etambula. Nkuzayo, let me give you ekyo lwaki nakikola. Bwe twatandika in 1994, I was not supposed to be part of theatre. Nali mukwano gwa mwami bamuyita Ssekisambu Kennedy. Naye ng'asoma ne Abe Mukibye Makere mu MDD. So Abe becomes my friend. Naye nga mbeera ku pride ya ku theatre. So ne bangamba Abe ayagala kukola ekibiina. Mwami Abe Mukibye? Yes. Ne ngamba, well, it's fine. I can help anywhere. Kati bwe ngendayo lumu nga nva kusomera ekyambo gye nali nsomera ku ITEC. Ninsanga nga batadde obupande ku Bat Valley okubulanga Afri Talent eyagala ba members abapya. Engeri gye bakawandiikamu the one nengamba bw'oba oyagala okukola ekintu ekiri serious tosobola kuteeka bupande obwo. Yes, nti bw'oba ofuluma nga oyagala okuvaayo, we must come out different from those who have been here. Ngatotunulidde nti atandika. Sikifaako ekyo bw'oba ogenda okutandika waliwo ebibiina nga bakayimbira drama actors, waliwo theatricals, waliwo Negro Angels, ebibiina byali bingi nnyo eby'amaanyi. How do you stand out? Yet you are young. We are very young, we are 23, 24. Otandika nayo ovaayo otya. Yes, ovaayo otya gwe. Njagala abaana baleero bategeere. How do you introduce yourself to the general public? Where there is no space. Wona wajudde. Kakati gwe okusobola okustanding out, how do you appear? That was my theme, day one. Nenkya ya leero nkyesibako. Before I present kyengenda okupresentinga, njagala kirabike kitya. Ne guno omuzannyo gwe tugenda okuddamu okukola. Twagukola ne bannaffe edda. Naye bwe nguleeta kati mu kyasa kino. Actually mu kyasa kino ekipya nguleeta ntya gusobole okusuutinga omutindo n'omulembe oguliwo. That's my theme bwe ntambulira. Ekyo kinfuula omuntu ali unique,
ate kikufuula omuntu antagonizinga embeera eriwo because abantu baagala nnyo mediocrity ebintu ebibayisa amangu yes nze sikyagala nti bwe mba nsitudde oba nsituse nga ngenda kukola kintu njagala oli ajja okutulaba oba okukinyumirwa akiwa ekitiibwa kyawa John bw'atakiwa kitiibwa kyawa John aba feriya mu ekyo ekintu so ekitiibwa kyange kyonna nkiteeka mulimu gwe ngenda okukola kubanga omulimu ogwo gwe ngenda okukola gwe gulaganze because nobody is going to walk into my home mugulire mulage nti sitting room yange ntula wano ye TV room okulaba embeera yange wembeereka ategeera the inner me n'obwongo bwange bwonna kusinziira ku presentation yange gye mba muwadde therefore kiteekeddwa okuba nga kinfaanana kati awo wembeera n'obuzibu ne bannange nti okusaaga kungi mu mulimu guno tebakuwadde maanyi gagumala kyova olabanga nze nkayanya nnyo bakama bange abakyatudde emirimu gye bakola today yokeera ku makya n'ogenda okola morning show ku TV the likes of I don't want to mention them bajagamba njo mbogerako for art they should be concentrating on art maybe they should be working on their television sets nga tebagenze kukole kupopakasi bw'obeera omupakasi toyina kyosobola gwe kuyiiyanga omuntu kikyusa mbeera Uncle John kyekyakulemesa okuba nti naawe okola emirimu egifaananyi sisobola kukola kubanga taata wange bwe yali aŋŋamba nti agamba toyina kyosobola kufuna mu bupakasi toyagala kukozesa bwe mba sirina kye ŋŋenda kufunamu kati mba nkola byaki gitosobola kufuna mu bupakasi sente bakubalirako mbalire ne bw'obanga gwe asinga okufuna sente nga MD wa NSSF oba ED wa KCCA but at the end of the day Museveni calls you and fires you you cannot toina input as a person you are just paid to bark like a dog so I'm not into that so kyetufadde tukulabye nnyo onanterezaamu nyinza okuba nga saakulaba naye nga bino ebyokukola ku radio TV nakolako ku radio 1 akaboozi ku bbiri nga nkyali nga producer but era ekyanzijayo bantu butassa kitiibwa mirimu gy'abantu twalina trip egenda e London nga tugenda okuzanya omuzanyo baguyita pereketya it was a popular play kabaka yali agenda kukola tuwe London eyo mu Royal Theatre nga tugenda muzanyira omuzanyo ogwo ngaba free talent no it was all stars twali twegase ne bamulindwa abaani bonna CBS yali yakuteekdemu ogundi kati bengenda okusaba omukulu MD n'aŋŋamba ambu sisobola kutambula olwokuba okola ku radio olwokuba nkola ku radio mbusa mugambye ebiki ne mugamba okay fine bwe nafuluma mu mulyango akawungeezi siddangayo n'enkya ya leero era saamusiibula nze nagenda kukola byange kitegeera nti kati guweerewoleza ani nga oli mupakasi wotyo n'okivaako ekyo ebyokukola n'embyesonyiwa kwaliwo weevu yatuuka ng'omuntu okubeera mu Afri-Talent olina okubeera ng'oli attached ku radio station emu oba ne TV ekyajjira sinti olina okubeera bakikola bukozi olw'okuba mukama waayo yali akolayo buli omu nayagala akole ku radio ate n'ebiseera ebyo omanyi abantu tugenda kyebayita bandwagon ekiseera ebyo bye byaliwo nti alina kukola ku radio alina kubeera ku TV let me tell you abantu abadduka ne bava mu theatre ne bagenda mu TV abasinga they have low talent they have low what? Talent of course uncle they have low talent bw'oba weematira talent yo ng'oli mujjuvu muyo why don't you gwe lwaki sijja okuza n'ogenda okukola olugambo ku TV you stand there and a very good actor actress newezinyazinya noyogera ku banno nenkera noyambala olugoye nodda ne luli
artist omulungi ali talented. Waliwo n'abali mu class yo mu time yo mu biseera byo ngasobola okukeera ku makya n'akuba essuuti bulungi n'atuula ku TV ekigambo ne kitambula mu myaka gyange nga presentinga nga oba nga bamulese nga opinion oba presenter nga presenter. They should quit balekera abaana emirimu at this age. Kati senga nze nali ku TV nga nkola omulimu gwo nga nkyagulimu okyasobola kikola ne kintu gwe wandibadde ludda bo bana abalala abagira emirimu gituyamba to experience life nokola ka social capital and move on and find your life. You can't be there forever. Ng'oli awo It's 5 years vaawo abaana baffe bayingiremu nabo bakole baveeyo n'abalala bayingire. That's public service. Naye gwe n'obeeraawo. So tewakipikingamu interest. I cannot nga nina ebyokukola bingi. Look, tuyina emizannyo gye tulina okukola togimalayo. I can't do it alone. Nabadde njogera ne wana abaana nti for theatre to survive we need collective talent, not collective mediocrity, not collective gatherings. People have made theatre a scapegoat of untalented people. People come in with no talent at all. More theatre? Yes, and film. Look at the shows on television. The people are parading models instead of actors. And they are just mediocrity shows. Is there any special acting on television? No government, wow, this is some good acting. It's not there. Because the talent is outside where it's supposed to be. So tugenda kukola tutya Uncle Segawa? It needs people like me to speak out, to speak to authority. When I speak about bad governance in Uganda, abantu bagala tukomeni criticizing Museveni yeka. No. Naffe kennyini tulina okwecriticizinga within our industry. It's not about the head always that we must criticize the big man. No. How about us? What have we done? On ground. Yes. Nga tonnabuuza Uganda ensi ye kukoledde ki, Museveni akukoledde ki, gwe ensi yo gikoledde ki. Gwe mu industry mwoli, what have you done? What have you sacrificed for? We are the servants of theatre. They are there wasting a lot of time. Kukyusa ngoye, kudda ku ngambo, kwezinyazinya, ate no bezinyazinya mu nnyimba. John wotunulira emyaka asatu kuba kati 94 we close to 30 years. Mu lugendo mubeeramu abantu bangi be mujja mutambula nabo. On the way nga otunulira banno nja kukozesa enjogere gabe mwazirwana. Olaba ekintu mukikutte mutya nga tunatunulira kube tugenda okwerokaminga ngoba abazze. Gwe ne banno. Ekyo ngenda kiddamu bw'ogamba banno then we must categorize bw'ogamba nti banna. Nze beŋŋamba nti be bannange endaba nnyonnyola bwe nti waliwo ba theatre gurus abalina ebibiina byabwe Mwami Katende, Bakayimbira Drama Actors, Negro Angels, Alex Mukulu, so many groups. Okay? Then ne bafuna abavubuka abaali abavubuka mu biseera ebyo abandi badde ffe. Okay? Ne babayingiza mu drama oyo mu bintu ebyo nga babayigiriza byonna to write, to act and to manage groups. Okay? That is ebiseera byammwe byonna. Ebiseera byammwe bamwe mu kibuga batutendeka abbe batutendeka. Bitegeera? Batugiriza kutendeka kuwandiika ne management. Kuba batuwa manager ne bakuwaki. Nga ffe tuteekeddwa bwendowooza ffe twaliteekeddwa okutwala mante eddako okubayambako okusitula ekintu kino kizza ku next level. Because these are generations. Yes. Generation eri nebyetegeera ndala. Ne generation ejja netegeera ndala. So ne generation eddako ndala.
Okay, katulina nayo okugirowooza and I will explain further about the generations. So generation eyaffe era bwe nabeeranga nnyo ku Batfall Minimu Afri Talent nga ngazaako bagamba nti kibiina ki ekitaliimu baddukamu ne badduka ne bagenda bakola ekirala kugamba ekibiina kibadde wamu kisasika nekibeeraawo mwenna ne mubeeraawo ne mukuliraawo nga temwavuddeyo musajja mulala afuluma n'agamba nze kantwaleyo abantu basatu mu kibiina kino ngende nkola ekyange. That's how groups are formulated. Ne mwenna ne mutuulaawo musinza Katonda omu mulinda alihaasi ajje mulinda mukole mutya nga abamagezi batudde tokkiririza mu kubeeraawo siddukawo ne ngenda nkola ekyange. Navaawo genda okola ekirala because it's really tukukwasa ka baton okawa omulala because yes, me am limited ku bantu bensobola okukozesa kati nga nze today. I'm doing this play Calabash. I'm limited cast y'abantu 25 we twagala ogigaala we go to 30 okitegeera but so many people out there would love to come and work with John and they are there joining nga tewanda them. However bwendeeta wano bashamimu ba Obed nemba wa peace eyo nga bwe twagala nabo ne bagenda through the year ne bafuna bebafuna ne Obed n'agenda tulaba nti tufunye kiba kigaziwa tufunye abantu bangi dani gokubeera awo n'osinza mukama nosinza director anko tibanda babatyanga nvuddeyo bagenda kunjogerako kino na kino banda babatyanga nvuddeyo ta developing amubazi asooka kuwawula nasiiga vanishi n'atandika okwekolera entebe ze n'avaawo n'adda wali makanika asooka kwiga n'akyusa emipiira n'avaawo n'agenda okitegeera ffe ba artist lwaki tetukola ekyo omutunzi asooka kusunga ko buttons nga tanagenda kukyalani banamwa kyamasanyalaze asooka ku kino ekitegeera and bw'avaawo n'akola wali n'addawo abantu batunda mu kibuga bloke eno nga waliwo engatto n'amuddako ze engatto n'amuddako ngatto eri ayingira edduuka n'atwalako oluggi naye nga bonna kyekyo n'amaliza ng'afunye edduuka erirye. Thank you. So tudireyinzemu that's how we should develop art. We must sacrifice for art. Art tetugenda art si department ya Museveni ya government mbutulinde batuwe. It has never been. Gwe kenyini goyina okulwana olutalo okufuna okusobola okujoyina ekitono n'okifuula ekyo n'ekirala value yo knowing your value nti bw'ogenda okukifuula osooka n'omanya nti nze nzitowa kwenkanawo tosobola kukyusa value ya glass eno n'amazzi galimu nga gwe tomanyi value yayo then how do you give value to it when you're not valued? So kati what is my value? You must not appear like so that is kusaidia aba theater gurus. Yes, generation kati eyaffe ogiraba neetya challenges ezo ziri mu management ne baagala good life kyebabyo nkunyonyodde the majority run to television. Why is television? There is a monthly pay. Kasente ka buli mwezi akasente ka buli mwezi kajja kubeerawo. There is obutaala. Celebritism is a disease. Okwagala okwegulumiza nga is another it's disease. Because ka talent ko tekasobola kugusayo eri mangu ng'osokola shortcut ogguke otuukeyo bebo majority went. Nekyo wa presenter tuteekamu obudde butono than theater. Webale nnyo kati bonna ne bagenda abandi badde basitulya ebibiina ebyo. Okay, empaji kati ne tudda ku baana abato abaali beegomba obwegombi. Thank you. Nga babalaba. Yes, abeegomba obwegombi abaagala okubeera kati bannannyini theater bashamimu Bobedi bamayanja abaali beegomba obwegombi baliya
I want to be like Mariam Dagire. Yes. I want to be like John. I want to be like Abe. Abali begomba nga tebatendekekeddwa tumanya fundamentals ezitwalizitambuza theatre. And that's where we are. Kati tulina kuddayo kukola ekyo kye tutakola. That's what I'm doing. Okuba nnyonnyola nti ne basic structure ey'omuzannyo bwe gutambula nti otandika bwoti n'okola exposition n'okola climax tibabimanyi. Ababimanyi ababisomye Makerere baleese lugezigezi. Ababisomye Lugezigezi luli ku National Theatre awo gwe tolumalaawo. Babeera mu kuba bikalu kwogera nzungu tebalina kye basobola kukola. Naye mu criticizing ekigenze ku TV n'ekirabiddwa be basinga. Babisoma biri mu mutwe gwabwe babikozesa ku round table nga banywa biyo wa rais. Ekitegeera ne baddaawo okunyumya ku theatre bye balabye ku television. Naye nga ye n'omugamba tukoleyo piece emu wasoma ki Makerere ende za gavumenti wazonoona zaaki talina kyakulagawo. Obanti uncle abantu in picture babeera bakulabanga opposition mu bintu byonna biba bitambula. No, ayogera ekituufu. Lwaki ayogera ekituufu mugamba wa opposition? Kubanga buli layini gy'oggiramu teri agenda kusanga ng'oli mwangu ku kyaliko kwa agenda ye. Gw'olaba nti tuteredde tutudde. Nga bwe bitatambula bulungi of course. Webali nnyo kati bwe bitatambula bulungi ani agenda okubisongako nti kiki? So wasalawo kukozesa nkola egamba nti woba ku mazima yimirira bw'omu. Kyekiteekeddwa okubeera ekituufu nti ne bwe naabeera omu nga nyimiridde ku mazima nga mmanyi ge gatuufu. Lujja bwe wambwa nga waliwo ekikyamu kye njogedde ku ekyo I beg to apologize and say awo nasobezaamu naye nga bwe kiba nga tewali kikyamu then I don't apologize for ku byonna by'oyogera submissions no I don't I point blank I tell you I tell you that you are too bulky for a stage. Yes, nga bwe kiri point blank you're too bulky. You're too heavy to go on stage. Work out. Naye omuntu anaakola ne Uncle John Segawa weetaaga kujjanga biki by'otadde mu forefront kwegamba ng'obimanyi nti bino byo birina okubeera at hand bwe naaba wakola naye. Wano yoteekeddwa okubeera ne talent. Because talent ebikka biri ebirala byonna by'olina. Because for me I love talent. I just watch talent and I'm excited about it. Talent. Yes, and I fall in love there and then. I fall in love with Shamim Mayanja. Because I know talent. I fall in love with Obed. Talent. Lwakuba baana bange babagezaako bono ne batwala mu bikomedi ebyekisirusiru. Kitegeera. I fall in love with great actors like ku television yoko waliwo omukazi azannya ssanyu bamuyita ani Asiro. Yeah. I fall in love with they're so ojidde mu ba new generation okagamba ojidde mu bantu bano abazze because bali basaagala na kubatawanya because they are not going to change. Kamera simanya kakyama mamera you cannot change. Kati mbulira kati mu generation yaffe gwosobola okugamba nti kola kino. Gino emyaka ejaffe gya ntondo mugambako nga yanyiize dda kati abo sikyayo. I don't comment on them the likes of Bebe ba Kamiri emyaka gya ntondo sogera ntondo tokyamala budde simala budde ba Abe ba ni bonna ba Patrico I don't waste time. myaka gya ntondo toyina kirina kyemba nnyonnyola njagala bano abaana bensobola okugamba nga basobola kiriwo ekiti. Yes. So ogambye talent yenna yagala okukola naawe. Talent ejja kweka indiscipline kubanga indiscipline esobola ogikolako n'omukyusa nenkukyusa. Talent esobola okukyusa your body shape nenkugamba tugende tukole omubiri we guti gwenjagala okitegeera gujjeyo kino. So me it is talent. Anakola na talent nguzaayo ku ssomero n'osoma wadde toyo zero education but you have the talent because kyekifuga ye engineer ffe you can't beat talent. Era nga bwe nakugambye nti how many of our works are mediocre because zero talent. Okay kale so jagala tutunuulire abaana bano
ababeegombye naawo nga bafunye abamu platforms abamu bafunye opportunities basinkana nga balina okujja mu kintu kino abaana bano one mistakes kize bakola tusooke tuza identifying nga batandika okubeera nga balumba ekisaawe kino ekyakatemba nekisookera ddala mistake esooka gye bakola butamanya mulimu gwe bakola tebamanyi kye bali they are all over the place eno n'eri weebale nnyo and you can't win nga all over the place olina okusalawo kimu n'okimastaringa bumaze okimastaringa nekigumira nekituula bwe kitudde then you can experiment ebirala ne bijja on board. Yes. Ne tonnaggusa kisooka oli ku kyakubiri tonnaggusa kyakubiri oli ku kyakusatu then how are you going to manage oli actor you want to be a comedian you want to sing now there is this social media craze of TikTok they have now a name that they are TikTokers. Yes. You get wekiri ekyo now you are a TikToker. And then you are a journalist. Combination. Now you are a journalist. Every day you are on a certain set. Yet you are a drum actor. You're supposed to be scarce, but you are over amplified. You are all over the place. Buli ka interview, buli kiguddeyo bakibuuza gwe. Oh, come on. Go home and create something. Tukumane omwezi nga tetukulabako ozungula gawa. Creation is a quiet place and sitting there and doing nothing is creating. Oli actor oli mu kibugo amaya bumaya kyokka nga creating nga kikwetagisa okufuna ekifo kyo ng'okikkakkanye. That's why we have not created anything. Go look at the place they do. It's simple. Akola akantu bwe kati ne gali the place they do today byetwazanye edda bibaddamu ebiboozi creativity zero ebiboozi byetwazanye ogenda n'olaba omuzannyo they are doing the same styles the styles we did 20 years ago and then they are here crying that theatre yagwa 8 year we got people coming to watch that crap. Theatre is something, it's an experience. It's something extraordinary where people come. Ne besunga nti ne bambala engoye ne bagolola. Naye bagololera ebyo. Because osobola okukola mwaka azannyako eddakiika 5. Nedda. Omusajja alina okufuna theatre experience najja. Naddayo nga yes, afunye something. It's a massage, it's a sauna, it's a therapy. But when there's no therapy in the theatre, why do you come for theatre? Era onebaddamu ebyo ebibozibozi comedy yatulya ne banyumya ku kino. Then Uncle John ndoza olusi tuyinza obbanenya naye again oli wamala okola identity ye nga artist alaba nga it is a combination of byonna nja kubeera mu nakatemba ekyomusange nga ali mu firimu eno bwabagumiza ensonga I have no problem. When Alex mukulu akoze omuzannyo gwe n'aguwanika n'aguteeka wali bwaventuringa n'agenda akola album ekituleese musango ogwa bwavu buno bwamma bwajjira ddala ab'enamutamba waliwo abatavuwaza Alex n'agenda olaba nti kikwanagana ne creation ye biri in line tebiri far apart it is that it's the same and biri valuable ate nga biri tangible biri durable but gwe byokoze nova ku kino is it durable is it valuable you know at times bibakyusa ne personalities zaabwe of course because you are driven by the wave kino nofuuka mulala yes you are driven by the wave you are driven by now we're in a wave of so many likes and viewerships whatever it is so you are driven by that when over kumulama gwotekeddwa okubeera nagwo yes we are here nga tulina meeting ne actors bange we are talking about engeri gye tusobola okulangamu omuzannyo gwaffe guno naye bw'owulira byonna bye boogera bakyali ku ngola eri 15 years somebody n'agamba nti akalango tekaleekanye kimala yet akalango
ogenda kakola ku social media. Yeah. Somebody ayina essimu ye wano Yes. kwagenda okalabira. Why are you shouting at people? Ngalanga ekisaawe. Ngalanga ekisaawe. Olanga theater. Webale nnyo. Nti ekyo kyokka endowooza eyo. Yes. Tuyina ogikwanaganya. Okwanaganya omulembe oguliwo. Yeah. Tukwanaganye abaana abaliwo. Tukwanaganye emirimu gyaffe egiriwo. Byonna bibeere mu generation empya. Speed, etalina budde, impatience, but we're giving them drama which they can watch. Okay? Because our trade, mulimu gwe tukola gwa kitiibwa nnyo. Yonna. Nti osobola okukola drama, nalaba omuzannyo Heaven's Gates, Hell's Flames ku KPC nga balokole bazanya Geyena. That's drama in the church. Bwe tugenda Namugonge waffe kye tusinga okwesungayo animation ya choirs. That is us. It is in church. You get my point. Then our work is valuable. You cannot take, agenda. Tugende mu masomero. Amasomero ag'obuvunaanyizibwa tetutwala abaana baffe. They have drama on their calendars every year. Mangi gabaddera mwoyo drama. Now, if you don't fight for that constituency, which constituency are you going to fight for? Because it gives you crowd, it gives you belonging. You stand out, and it is virgin. It is very virgin. Twagenda ne tulambula waliwo essomero international school nga ku Quality Supermarket Entebbe Road. Yes. They have a very beautiful theatre. Ne twogerako ne principal waayo. Nagamba balina ne drama teacher expatriate bamujja South Africa. Nebabeera ne theatre ennungi ennyo. I was so excited about it. Okay? Kitegeeza ba respecting drama. Me, I'm so excited about the future. That's why I dedicate all my life into it. Grooming those who will take over. Not about me, no, but grooming those. My project eno gyenkola era abaana nabagambye nti it is for you. Wakuba tugi headlining ne John, but it's for them. Learn how you market, learn how the play works. Mutambule nze munzijemu. Kyakuyiga. Yes, muyige. Maybe in a year you can collect yourself. Namwe nemera ne project gye mulaninga mwekka nga nze siriiwo okwegezesa ne mulaba. Nti after vanyuma abaana baffe abatutwalidde sente nnyingi ennyo nga tubasomesa bajje bakole omulimu ogwo gwaffe gwe tutobedde ebbanga lyonna. Lwaki bw'ogenda n'osanga omusajja nga akola mu real estate, abaana baba bategekera kuzimba bizimbe na mizigo. Omusawo azimba eddwaliro, omwana we n'amutwala n'afuuka omusawo. Kati naffe abaffe tubatwale abange kye bakola kye nabatwala okusoma bino art, nothing else. Agenda abisome abitegeere, ffe byatulema okusoma yabireetemu knowledge. Ffe maybe tulina talent and experience naye yakuwa knowledge nti papa bw'oba owandiika kino kitwale bwoti. Kakati tuze tuli ku mulembe gwa artificial intelligence. Okitegeera buno omyanka ejjaffe tesobola kuddayo okuyiga artificial intelligence tugikozesa tutya. Bashanisi be tulina okusindikayo bagende bamanyi artificial intelligence and how can you manipulate it to suit our industry. Good. Over how do we protect our industry from that? There are so many ways. You can invite it in or you can put a stop on it. You protect. It depends. So you know the bagikima mu university. Ate siga wano agamwami Museveni gatateekamu ssente. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero
tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.